tetusobola kukkiriza Ssaabasajja kuba nti tetusobola mutwala mu ddwaliro lya mulembe lisingayo mu nsi yonna. Tuyira ssente tujja kuzisonda jjajja, tuli mabega wammwe. Sijja kwogera bingi, bajjajja mbeere bagumu, naye ng'Abaganda mbabuulidde nti Obuganda ne Ssaabasajja biwambe. Njagala okukakasa abantu bano ndi Ssaabasajja tabeerangako mu kkomera. Tabeerangayo, ekyo nakyo twakikakasa. Gyali si kkomera. Ssaabasajja Kabaka ayinza ty okuba ali Namibia ensi eyo kyabwetu, twabalabye abataka. Mutuyambe bannange, mutuyambe. Ffe tulina enjogera egamba bweti nti oli bw'aba teyatya aba yalya. Tasobola, ekyo tekiriiyo. Tuyinza kukkiriza Kabaka waffe kubeera mu bwambe bw'atyo. Jjajja twakuwandikira dde kiwandiki kino wakiraba dda kyakutuukako jjajja. Jjajja mmwe mutuukirya Kabaka. Katikkiro Mayiga wakubiri, abataka mmwe mutuukirya Kabaka namba 1. Tewabeerangawo lunaku n'olumu bataka lwe baali bawakanye n'ani ne Kabaka waabwe. Tetubeerangawo. Muyimirire ku magulu gammwe temutya. Ffe tuli bazzukulu, tuli beetegefu. Naye jjajja kati kankubuleko ekisembayo nga nva ku muzindaalo kuno. Jjajja Ssaabasajja Kabaka tayinza kubeera Namibia. Amalwaliro gali mu Germany, gali mu Italy, gali mu Suna gasobola mujjanjaba. Mutuwe ennamba kwe tuteeka ssente tusondere jjajja Ssaabasajja Kabaka. Tumutaase okuva ku musalaba gwa Mayiga. Bw'aba teyatya aba yakola ki? Ne bajjajja sisobola kibateekako nti mwalya ne mwatiddemu. Muli batuufu. Naye nze nabagambye nti bajjajja bano ate balina okulungamizibwa okubasukka mmwe. Nammwe temutaladde mukyokwogera ebyama. Kati jjajja mutugambye kambeere mukakamu. Abaganda batandise tusiba. Ono emmundu zate zimunoonya lwakuba twogedde Kabaka. Twogedde ku bataka. Emmundu ne zinoonya ono batunoonya luwendaga mu nnyumba. Sikyebaka nga baninganga mulalu jjajja bankubite okubisa essimu. Mbayeka tuloonya tutemula. Asindika abasirikale atamule Abaganda. Alina emmundu agatutulukunya. Obuganda babuwamba jjajja. Naye nga bwe muli bajjajjaffe be twekakasa nti ye mmwe. Abaganda mbagambe nti Namibia mwagenda babalemesa okulaba Ssaabasajja. Ssaabasajja bw'anaaba taliiwo tujja kgenda mu maaso n'emikolo egyo egitegekeddwa okujjukira amatikkira ag'omwaka guno. Naye ekyandibadde kisinga obulungi Ssaabasajja ng'akola ki nga waali. Okugenda kwafuwa president kwali tekukwatagana na genda wa Kabaka. Twali tuli ku nsonga ndala zitwatandika ne president zetwakolagana naye ng'ez'ekizimbe kino era ze zaatutwalayo. Bwe tuba twayogera ku nsonga endala tusobola okuba twazoogerako naye kyatutwalayo tekyali nsonga yaki ya lugendo nedda nakatono. Ate era mubadde mugamba president yatuwa ssente zigenda ku lugendo ne president yabadde clear. Ffenna bwe tuba twafunye eddoboozi lye, ffenna abataka abajjajja n'abalala bonna ffenna president yabadde ayogera kuswaza Uganda bweru tukitwale ng'ekikulu. Ekisooka lwattamu weebanga ffe tugambe ya bumbi 53. Kati president ate gy'ava okutuwa 500. Atuwaako n'ez'okulya, atuwaako zaaki ezikubisayo emirundi 10. Ekyo kirabira ddala nti tekiriiyo nga bwe kityo kifaanana. Naye president muzzukulu waffe simayo bamukimanyi omwo mu Bulanga omwo mu mwaka gwe sitajjukira bulungi Omutaka Katongole mwe yamuweera n'omutuba mu kika ky'ente. President waaki wa mutuba. Bwe njogera ku bazzukulu naye mba mukoze eki muzingiddemu. Twagenda wa muzzukulu. Nze Kawesi Vincent. Kola n'omukutu Vic Exclusive. Olunaku lwe musimbula abataka okugenda e Namibia mu Katambi mwakakasa era mu kwogera kwammwe nti teri muntu n'omu agenda kwekiika mu ntambula zammwe era ne musuubiza abazzukulu ba Buganda okubawa amawulire amatuufu agakwatagana ku Mutanda oluvannyuma lwa mmwe okumulabako. Olwaleero amawulire agava e Namibia bwe gaba gatugamba nti Ssaabasajja Kabaka baagala kumugoba muzza kuno. Omuzzukulu wa Buganda tekimuleetera ekibuuzo nti ye Ssaabasajja Kabaka gwe mwagenda okulaba mu mbeera ze ez'ebyobulamu ddala ekituufu ali atya? Sijja kwogerera muntu n'omu kyekisooka, naye
ekiteeso eky'olukiiko lw'abataka abataka okugenda e Namibia kyayita mu lukiiko lw'abataka. Kiwandiike ne miniti osobola okugifuna. Ekyo tekiriiko kubuuza. Abataka bayinza okuba tebagoberera mitendera naye twali tulina eddembe ery'okutambula era twatambula era ne tukola ki ne tutuuka. Twakomawo ku kisaawe nga twakomawo nga bwe twagenda kwali kusalawo kwaffe. Ekizimbe kino nga mukiraba pulaani zaakyo ziwedde okkuba era tuzirina n'embalirira yonna eyeetaagisa okukizimba baagimaze okugikola. Kya myaliiro 6 egyo gye mulaba kungulu myaliiro 4 ebiri giri wansi. Kiriko buli ofiisi y'omutaka omukulu owa Kasolya. Ofiisi zonna 5 mu meka mu 2. MTN Tuseko Hajaruna Mbiru live in concert Friday nga mwenda August Serena Hotel Kampala. Hajaruna Mbiru huyo Serena Hotel Rocktanunga mwenda August. Monshoja atumia Hajaruna Mbiru live in concert VIP ya mtwalo 15 tokawa jigula kumomo ya mtwalo 10 hatemeze ya milioni 3 nyiga kamunyenye emo mkaga 5 kamunyenye 20 kadara oba downloading ya momo app wagule ticket ku sente ntono nga 10 August Colin Hotel mukono ticket ya shinzo mtwalo gumu bo jigula ngo kosa momo jigula 15 VIP mtwalo 3 nga 11 August Maria Frema Saka shinze mtwalo 2 bo jigula ngo kosa momo ya mtwalo gumu VIP mtwalo 5 ate momo mtwalo 3 n'ekitundu bitegekedwa keti events wawulone biwagirwa. MTN. Together, we're unstoppable. Lwabo obusolya babanjudde eddaawo mwabawulidde bassebo bakatikkiro baffe ab'ebika bazzukulu baffe mwenna mu mitendera egy'enjawulo abali wano. Ndabawo bannamawulire, ndabawo bazzukulu baffe abaweereza ne mwenna mu mitendera egy'enjawulo. Tusanyusa okubalaba mu kifo kino kyemulaba gye tuyita plot 1 Kabaka Njagala Road Emengo. Ettaka lino ly'abataka abakulu ab'obusolya era tuli mu nteekateeka okulaba nti ettaka lino tuliwandiisa okulikuuma mu nkomeredde mu trust y'abataka. Ebiri wano olwaleero bye bitono ku byetulowooza, bye bitono ku biruubirirwa byaffe. Muwulidde aboogezi abasooka boogedde ku sako. Sako eno tugiyinamu ekifaananyi kinene nnyo nga ogumu ku mikululo gye tunaakozesa okulaba nti bazzukulu baffe wano mu Buganda babaako ebintu eby'enkizo bye bakola okusitula obulamu bwabwe. Kwongereza ku balala bye bakola kubanga tumanyi nti eno sako si esoose. Sako zibaddewo nga nnyingi naye twagala eno eyaffe ey'abataka nga bwekubiriza abantu mu byenkulaakulana n'okutereka naye ate nga bweyamba n'abantu okukuuma obuwangwa bwabwe n'ennono zaabwe. Kubanga ku buwangwa bwaffe n'ennono zaffe Buganda eno kuyayimirira era Buganda bw'eneeba yakugenda mu maaso n'okukulaakulana obuwangwa bwaffe n'ennono tubikola ki? Tubyetaaga. Kale eyaffe ejja kuba yanjawulo ku ndala nti yo wakati mu lugendo lwonna okulaba nti abantu baffe batambula bali mu byenkulaakulana bali mu kubwegassi naye ate nga n'obuwangwa n'ennono nabyo kiki kikulu. Ekintu ky'obuwangwa n'ennono tujja kusigala nga tukiddiŋŋana kubanga okuseeseetuka kw'ensi yaffe kwalimu okuseeseetuka kw'obuwangwa bwaffe naki n'ennono. N'olwekyo ensi yaffe bw'eneeba yakuddayo n'obuwangwa n'ennono bulina okukola ki? Okuba nga buddayo. Boogedde ku sako eno, sako twagitandika era etambula. Tubakubiriza nti mugyeyunire tutandike okukola emirimu ddala egy'enkizo nga tutambula ffenna. Tujja gitambuza wonna mu bika. Tulina pulaani ey'okulaba nti ku buli kika, ku buli butaka, sako eno ebeerako n'omulimu, ebeerako n'abantu abagyogerera
n'okulaba nti egenda mu maaso. So mwabali wano olwaleero mu eddoboozi lyaffe erisooka eri abantu ku ssako eno Bataka Mutindo Sako. Wano mu Buganda ekimu ku ky'okusoomooza ekiri wano mu Buganda ekisinga okubeera eky'omuzinzi bye byenjigiriza mu bantu baffe. Bw'otunula ku bibalo byonna ebifuluma newankubadde nga Abaganda bagamba nti ffe twatandikirako ebyenjigiriza wano mu Uganda era nga kituufu, naye bw'ogenda mu byalo naddala osanga nga ebyenjigiriza mu bantu baffe biri wansi. Bw'otunuulira amasomero gaffe bwe gakola mu byalo, ekibalo kikulaga nti wakyaliwo eddibu ddene nnyo. So nga tukimanyi nti ensi ekulaakulana mu byaki? Mu byanjigiriza n'engeri byenjigiriza gye bikola ki? Gye bikwatibwamu. Omuzungu yagamba nti teri gwanga lisinga byanjigiriza byalyo. N'aka wansi n'agamba nti naye teri byanjigiriza bisinga baki? Basomesa baabyo. That there is no education system that is better than its teachers. Neither is there a nation that is better than its education system. So tulina okulwana ku byenjigiriza kubanga bye bikola eggwanga. Bwe tulabanga mu byalo eyo ne wano mu Kampala ne watali wala nnyo osobola n'okugendako ennanzigaawe Wakiso n'obuuza nti primary school ya wano yayisa abaana bameka mu ddaala erisooka. Ne bagamba waaliyo omu oba tewakola ki? Tewaali. Era bafuna first grade n'okujaguza bajaguza ntwafunyeyo emu. Naye oyinza okukkiriza nti abaana b'ennanziga bonna tebalina bwongo bufuna first grade. Ekizibu kiri mu ki? Mu nkola. Ekizibu kiri mu nkola. So twagala education fund eno ng'edduukirira abaana naye egezeeko okuteekawo n'akazito kubaddukanya ebyenjigiriza. Naddala wano mu Buganda abaana baffe babasomese bulungi kubanga kisoboka mu bitundu ebirala bakigezezzaako olaba nti bakola ki? Batambula. Twagala naffe tutambulire mu kkowe eryo. Ate bwe tunaaba bakwasa abantu baffe buwangwa na nnono abaana kati bali mu masomero n'olwekyo olina okugenda abaana gye bakola ki? Gye bali. Twagala naffe tutandike amasomero gaffe nga tumanyi nti amasomero gano eyo obuwangwa n'ennono tubiteekako ki? Essira. Kati tujja kumanya nti mu buli ssomero muvaamu abaana abategeera obuwangwa n'ennono ya Buganda. Awo we bajja okuwanirira Buganda eyaki? Ey'enkya. Kijja kuba kizibu nnyo Buganda ey'enkya okuwanirirwa ng'abaana bavudde mu masomero nga tebamanyi buwangwa naki? Na nnono. Ensi yaffe ejja kuba ekola ki? Eggwaawo. N'olwekyo twogera kino naye ng'olaba nti kinene nnyo. Naye n'olugendo oluwanvu olwa mayiro 1000 lutandika n'ekigere kitya? Kimu. Naffe kati tukoze eki? Tutandise. Era tumanyi nti bwe tunatuukirira bannaffe mu byenjigiriza, bannaffe mu byenjigiriza bajja kutuwa omukono, bajja kukkiriza tukwatirako tulabe nti nno Busolya Education Fund etambula ate ng'eyingira mu biruubirira byaki? By'Abaganda. Omutaka Lusimbi abagambye awo nti abazungu we bajja wano bakikola kigenderere n'abafuzi abaaliwo okulaba nti abaana b'Abataka tebasoma era nga tebabakkiriza genda mu masomero gye bali batendekera abaana b'abaami. Nze mu kika ewange nkirinako obujulizi bwe nsobola okubawa. Muzzukulu wange omu yasomesa abaana be yabatwala e Buddo, naye yabatwala e Buddo ng'abatutte nga bategeeraganye ne Katikkiro Martin Luther Nsibirwa kyamutwalira abaana be e Buddo. Kwe kusobola okugendayo naye baali tebajja kukola ki? Kubakkiriza kukola ki? Kusomerayo. So Abataka ne baserebanga bwe mubala bwe baafaanana olw'okubanga tebaakola ki? Tebaasoma. Tosobola kukulembera abantu b'otenkana nabo mu kulowooza oba si kyo ng'obasinga mu ki? Mu kulowooza. Ekyo tosobola kikola. Bwe tunaaba twagala Buganda etambule, omutaka ow'enkya ateekwa okuba nga ali mu maaso okusinga bazzukulu abasinga ki? Obungi. Era nga alabyeko kubiwera
okusobola bakola ki obakulembera kiba kizibu nnyo jjajja ataasoma okukulembera omuzzukulu alina diguli 5 to twetaaga okusesira ennyo ku baana abafa ababataka ku bika ebijja mu maaso ku bika eby'omu maaso okulaba nti nno abaana babataka bakola ki basoma naye n'abaana ba Buganda bonna ndi basoma ti n'ebyenjigiriza wano mu Buganda bikola ki bikyukako ebintu ebimu tebyetaaga ssente tebyetaaga nakozesa amaanyi mangi byetaaga ddoboozi so tulowooza nti Busolya Education Fund eyo ejja kubaamu n'eddoboozi eddene eriyinza okwogerako ne bannaffe abali mu byenjigiriza okulaba nti wano ebyenjigiriza nabo bikola ki bitambula bigenda mu maaso ebyogerako n'abazadde nti nno gwe eka olye emmere n'olya ekyemisana naye ate toyagala kuleeta ssente za kyamisana kya mwana wo watoyagala muwa mmere omwana oyo asobola atya okusoma ng'asiibye olunaku nga talidde naye gwe omuzadde ng'osigadde eka ng'okoze eki ng'olidde olabawo obutali bwenkanya bw'amaanyi naye kimaliriza kisudde ebyenjigiriza byaffe nga tufeebye nga tuzze emabega n'olwekyo twagala mutwegatteko mwegatte ku bajjajja abataka bakulu ab'obusolya okulaba nti ensonga zino zigenda mu maaso tumanyi nti tujja kubeera n'omukolo ogusinga ku guno nga tutongoleza ddala ebintu bino naye buli kimu okitandika mu mitendera kati guno mu mitendera okola ki ogusooka bwe tunamala ate okuda ne tweteekateeka tujja kudda ateera tubabuulire ekyokusatu yennyumba eno gye mulaba eno ogwansindiikiriza nonziza eri ennyumba eno gye mulaba efaanana bwetyo tugenda gizimba ku ttaka lino kyekiruubirirwa kyaffe ekyewala nti ekizimbe kino kiyimirirewa ku ttaka lino ekizimbe kino twakitumya erinnya lwa Ttamu edda waabeerawo olukiiko lwe bayita olw'omuttamu mu lukiiko olwo olw'omuttamu abataka baagendangayo ne bakuŋŋaana ne bayita ab'emyoyo ne bayita abavuunukirako abantu ne bateesa ne basengejja ensonga ekyavanga eyo kyekyalambikanga ki Buganda bwetambula kati ebiseera bikyuse tuyinza okuba nga tetujja kusobola kgenda eyo naye tumanyi nti bwe tubeera n'ekizimbe kino nga ffenna tukuŋŋaanirawo ng'abataka olwo tuba olukiiko olw'omuttamu tukola ki tuluzizzaawo ku mulembe guno omutebi omulembe omujja n'olwekyo kwe kutuuma ekizimbe kino lwa Ttamu House kuŋŋaaniro ly'abajjajja abaki abakulu ab'obusolya we bateeseza we basisinkanira ne balaba nga buli kimu kitambula bulungi ekizimbe kino nga mukiraba pulaani zaakyo ziwedde okkuba era tuzirina n'embalirira yonna eyeetaagisa okukizimba baagimaze okugikola kya myaliriro 6 egyo gye mulaba kungulu myaliriro 4 ebiri giri wansi kiriko buli ofiisi y'omutaka omukulu owa Kasolya ofiisi zonna 5 mu meka mu 2 kiriko ebifo we bayinza okukolera ebyobusuubuzi ebiyinza okuyambako okuvujjirira n'okulaba nti emirimu gy'abataka gitambula bulungi kiriko ebbanguliro oba resource center otuyinza okusomeseza abantu baffe ebintu bingi okuva ku buwangwa n'ennono buli kintu kyolowooza nti abantu baffe beetaaga okukiyiga bino ebikwatagana n'okutereka ensimbi ng'ebya sako naki byonna ekifo ekyo tukibaliridde nga kijja kubeerako kiriko ekkaddiizo ly'ebintu byaffe ebyobuwangwa ebyaki eby'ennono kiriko n'ekifo nga kyegasse n'ekkaddiizo naye omuntu wayinza okujja n'alabira n'alaba oba oyinza okugamba wetwoleseza ejjolesezo
omuntu ng'ayinza okujja n'alaba olubugo balukomaga batya nga tagenze eri Rakaayi naye n'ayigira wano. Omuntu ng'ayinza okujja wano n'amanya nti nno okuweesa abaweesa baweesanga batya. Bw'aba tagenze Katwa ayinza okujja wano n'alaba okuweesa bwekukola ki bukufaanana. Kubanga gino gy'emirimu gyaffe gye twabeera nagyo nga gya nnono, abantu baffe gye baakolanga mu bika. Bano abazzukulu ba Kaboggoza oba abazzukulu ba Kisolo wano mu Buganda bamanyiddwa ng'abakomazi. Bazzukulu ba Katongole bamanyiddwa ng'abaweesi. Bazzukulu ba Kasujja basawo. Katwagala ekifo kino kiveemu abantu ab'enkizo mu mirimu egyo, nga mirimu gyaffe gya nnono naye ng'ate abantu baffe bagikola mu ngeri ey'omulembe. Lwaki wano katugambe senga tuddayo ku education fund ne tugamba nti nno Kasujja musawo, bwe tufuna scholarship ne tugamba batuweeyo abaana b'engeye 5 oba 6 bagende basome obusawo, bagatte obukugu buno obwensi babugatte n'obwennono, tufune Kasujja ddala nga Kasujja musawo, nga bazzukulu ba Kasujja babanyi nti munnono basawo, ne mu byensi basawo. Osanga kati omuntu agamba nti ate abo bataasoma busawo bakasujja ate ebyokujjanjaba babinoonyaako ki? Naye bwe tukitwala mu ngeri eyo ate tuba tugenze ku ngeri ku ddaala eddala. Kuliko ebifo nga theatre oba bakiyita batya mu Luganda? Theatre si ddongo webazanyira awasanyukirwa ebifo ekisanyukirwamu abantu bayinza okujja, kubanga oluusi Katemba atuyamba okunyikiza obuwangwa n'ennono. Katemba asobola okutuyamba okubuulirira abantu baffe n'okumanya kye balina okukola n'ebintu ebirala byonna. Ekifo ekyo kijja kubeerako. Kuliko ebifo ebiteesezebwamu conference halls oba bataka, abantu bonna abalala bayinza okubeera ab'enkizo. Ekizimbe kino kirina ebintu ebyo byonna bitwogeddeko n'ebirala. Wonna wamu kigenda kubeera mu square meter 2,000 zonna nga zakukolerako. Byonna nga byakukolerako emirimu egikulaakulanya abataka. Lwaki tukola ebintu bino byonna? Ebintu bino byonna tubikola kubanga twetaaga okunyweza omutaka. Omutaka bw'atanywere Buganda ejja kuyuuga. Omutaka anywedde ajja kunyweza Uganda. So buli kye tugenderera kyonna twagala kunyweza mutaka, kubanga omutaka muntu mukulu nnyo wano mu Buganda. Bw'aseeseetuka kumpi ne Buganda ebanga ekola eseeseetuka. N'olwekyo tukyetaaga nnyo. Twabalirira ku kizimbe kino nti bwe kinaabanga ddala kiwedde nga kituddewo tujja kwetaaga ensimbi obuwumbi 53 n'obukadde 2 okukiteekawo. Sente zino tuzirina naye tumanyi nti bazzukulu baffe bakola bazirina, era basobola okutudduukirira okulaba nga ekizimbe kino kikola kiyimirirawo. Era tulina essuubi nti ekizimbe kino kijja kugenda mu maaso era kijja kuyimirirawo, kubanga kati enteekateeka zonna ezeetaagisa kumpi zikoze ziwedde. Bayinginiya baffe tebatudde, tebeebasse, buli kimu bakitadde ku mmeeza. N'olwekyo mu bbanga si ddene nnyo abazzukulu tubategeeza nti tujja kubayita bajje batukwatizeeko okulaba nti omulimu guno ogw'ekizimbe kino gukola guyimirirawo. Twetaaga ebintu bingi bassebo ne bannyabo. Ensi yaffe yaseeseetuka nnyo, ensi yaffe yagwa. Bwe tunaabagizaawo tulina okukola ebintu eby'enjawulo, tulina okukola ebintu ebitali bya bulijjo. Buganda bw'eneba yakola bw'eneba yakuddawo. Ekyo abazzukulu balina okukirowoozaako n'okulaba nti ddala tukwatira wamu ogenda mu maaso. Bannaffe bannaddiini abajja wano emyaka nga 15 emabega, teginabera na 15,
naye obatunulira nga balina obusozi obujjuddeko ebizimbe kisabwisa maaso ze wali olaba olusozi olwo lujiddeko bizimbe bya bannaddiini isa amaaso dde wano olusozi olwo lujiddeko bizimbe byaki bya bannaddiini isa amaaso dde wano ensambya otambula okudda eggaba paka okudda eri kujiddeko bizimbe byaki bya bannaddiini saate n'ekibuli n'ewalala yonna naye ffe ababaddeyo emyaka 8 tuli luddawa newankubadde twafuna obutabanguko nga bwe bwabeera newankubadde ensi yaffe naye tuli luddawa tulina okunoonya amaanyi okulaba naffe tukola ki tubeerawo tugenda mu maaso ekyo bwe tutakikole ensi yaffe ejja kuggwaawo bweneggwaawo ekiddirira nze naawe obeera okiraba nga okimanyi n'olwekyo twagala okukubira omulanga buli muntu yenna alumirirwa okubeerawo kwa Buganda baffe eno Buganda okuddawo Buganda okusigala nga y'amaanyi n'okufuna amaanyi agasinga kugeerina olwaleero bino ebintu bwe biti bye twetaaga okukola ate twewagire ffenna tewali alwanyisa munne tewali agamba nti gundi ono ali eno naali eri ffenna ekintu kya ensonga yaffe eriki emu nsi yaffe ki Buganda n'olwekyo tubasaba mubeere naffe mukulaba nti kaweefube ono abataka gwe batandise bajjajja bakulu b'obusolya tagwa butaka agenda mu maaso amaanyi gaffe gali mu mmwe bazzukulu baffe noza ekizimbe ekizimbe ekivuddeko naye twagala ate n'abazzukulu olwaleero okumanya abataka bano be boogerako bajjajja be baani kubanga abantu abasinga bajjajja babeerabidde n'okumanya bajjajja baavaawa bajjajja bafaanana batya bajjajja ddala balina obuyinza basobola okwogera ensi neewulira twayagadde olwaleero tubaddeeko katono mu nnono ya Buganda mu kubeerawo kw'ensi yaffe Buganda eno bajjajjaffe gye baabangawo efaanana bweti ffenna etweyagaza ffenna gye tuwulira nti tugyagala era twagala ebeerewo emyaka mingi naye Kabaka Kintu nga tannajja wano abataka bangi baali weebali okugeza omutaka Sebukko kati yendugwa yafuuka bufuusi naye yendugwa naye Kintu nga tannajja wano Sebukko yakola ki ye yaliwo waliwo omutaka Sebuchu kakati ye Mugema omukulu w'ekika kyaki ky'Enkima waliwo omutaka Kitanda yakyaliwo mukulu w'ekika ky'Enjaza waliwo omutaka Nankere mumumanyi abamanyi ebyafaayo bya Nankere bagamba Nankere yabeera wano mu nsi eno Buganda mu mwaka gwa AD 4 AD Nankere wano yali akola ki yali waali waliwo bakazi Lwendo kati ye Kasujja oli gwe mulabaawo waliwo omutaka Kibuta kyasooka Makumbi kakati ye Kayiira gwe mulaba olwaleero waliwo Ntege Buganda Kisiri Kikadde kakati yaani ye Walusimbi oyo gwe mulabaawo waliwo ne Kiwu Kyeru kakati ye Mbaziira abataka abo bonna Kintu yakola ki yabasangawo wano n'abataka abalala naye awo mu mwaka ng'ogwa 1226 abataka abaaliwo ng'otwaliddemu n'abo abajja ne Kabaka Kintu ng'omutaka Kyaddondo n'abalala baatuula ennono Magonga mu Busujju ne batandika oluse lwa Kintu oluliwo n'okutuusa leero era olutambulira ku buwangwa n'ennono era mu lutuulo olwo abataka mwe bakakasiza ensi yaffe erinnya erya Buganda ekitegeeza obumu bino byaliwo wakati wa Kabaka Kintu n'abataka bokka era bino wammanga bye bimu ku byenkizo bye twakkaanyaako ne Kintu wakkaanya ekisooka nti Kintu abeere kabaka waffe era abeere Ssaabataka era abeere ssentebe w'olukiiko lw'abataka olubeerera era nga mu ntumbwe ze mwe munaavanga omusika w'obwa Ssaabataka bwe tuba twogera ku Kintu leero twogera ku Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri bwe twogera kwani ku Kintu
ekyo kyekyali ennono. Ekyokubiri, twakkaanya nti kabaka waffe n'abali muvaamu bonna tebaalyenga bwami, abo be tuyita abalangira. Era mu ngeri y'emu ng'abataka n'abaana baabwe wamu ne bazzukulu baabwe nabo tebeegwanyizenga kiwu. Ffe twakkaanya n'ekintu nti tekiribeerawo okwegwanyiza ekiwu. Ekiwu ndowooza mukimanyi. Abasinga bamanyi Namulondo. Namulondo yajja ku mulembe gwa kabaka Mulondo, naye ng'omulembe gwa kabaka Mulondo tegunaba kutuuka, entebe ya kabaka kwe yalamuliranga kyekiwu. N'olwaleero ekiwu kikola ki? Kikyaliwo. Era kabaka okutulamula atuula ku ki? Ku kiwu. Ekyokusatu, bazzukulu b'abataka nga basembeddwa bajjajjaabwe banaaweerezanga kabaka waffe n'abataka. Muno mwe muli abasiige n'abaweereza bonna n'abazzukulu b'abataka abakulu baki b'obusolya. Ensonga ey'okuna, twakkaanya nti ensonga zonna ezo nnono wamu n'ezo ez'enkizo ezikwata ku nsi yaffe zinaasalibwangawo ng'abataka batudde ne Ssaabataka. Ekyokulabirako kye musinga okumanya ekikyasinze okubeera ekyokumpi be bazungu okujja wano. Abazungu bwe baali bajja wano, Muteesa yatula naki? N'abataka ne bakkiriziganya nti bayite ki? Abazungu. Yatula naki? Era n'ebbaluwa ekyogera bulungi tukkirizganyiza naki? N'abataka. So ensonga enkulu ez'enkizo wano mu Buganda nga tuzikkanyirwako wakati wa Ssaabataka n'abaki? N'abataka. Ekyokutaano, nti abataka ababuuka essanga banaalabanga Ssaabataka oba kabaka waffe nga tebakugirwa. Abataka balimu emitendera egyo. Ne waliwo abataka betugamba nti bano baabuuka ki? Essanga. Abo twakkiriziganya n'ekintu kabaka waffe nti abo banaamulabanga nga tebakoze eki? Tebakugiddwa. Ate n'abataka abataabuuka ssanga nabo banaabeeranga n'abakiise baabwe abanaabasobozesanga okutuuka wa? Mu lubiri okulaba kabaka waffe. Ebintu ebyo ebitaano n'ebirala bingi nnyo mwe mutambulira ennono yaffe eya Buganda. So okusinziirako ebyo waggulu, kabaka waffe agabana n'abataka obuyinza obw'okukulembera Obuganda. Omuntu yenna agezaako okutaataganya enteekateeka eyo abeera yeerabidde oba nga tategeera nnono yaffe, oba nga agezaako okuseesetula omusingi Buganda kwe yakolerwa ennono. Nti obuyinza n'obuvunaanyizibwa bw'abataka mu ggwanga lyaffe Buganda buddirira bwa Ssaabataka kabaka. Kubakuubisibwa kwa maanyi omuzzukulu yenna mu Buganda okweyisa mu mbeera egezaako okutyoboola obuyinza oba obuvunaanyizibwa bw'abataka, era kubeera kukontana kwa maanyi n'ennono yaffe. Abataka be bavunaanyizibwa ku kukuuma n'okuluŋŋamya ennono yaffe wano mu Buganda. Ekyo kiri mu ndagaano gye twakola n'ekintu. Abafuzi b'amatwale bwe baayagala okufuga Buganda bakikola mu bugenderevu okunafuya kabaka n'abataka, nga basembeza abaami abakkiriza okulya mu ggwanga lyaffe olukwe, era abaalowooza nti baali bafuuse b'amaanyi okusinga kabaka n'abataka. Teri mulembe gwonna mu byafaayo bya Buganda abataka lwe baali bajeemedde kabaka yadde okumulyamu olukwe. Ebyokulabirako bingi. Tulina ekyokulabirako mu ndagaano y'olwenda. Abataka abamu n'endagaano y'olwenda baagaana okugikkiriza n'okugisigana, bagamba tebasobola kuyingira mu ndagaano eyo nga kabaka waabwe takola ki? Taliiwo. Awo we waali omugano ogwali gusinga omunene eyali alowooza nti byali byakufuna, awo yali alina okuyingiriramu, naye abataka baagamba nedda, tetuyinza kulya mu kabaka waffe buki? Lukwe, tetusobola. Ekyokulabirako, kabaka waffe yawangangusibwa mu 1953. Abataka baasigala wano, tewali mutaka yakeera n'agamba ati nno kabaka waba taliiwo tuteekewo kabaka omuki? Omulala. Abataka baasigala bakwatidde kabaka waabwe, era nga bamanyi nti olumu kabaka waabwe alikola ki? Alikomawo, alidda. Ekyokulabirawo ekyokusatu,
mu biseera ebyakataabaga kankaaga mu mukaaga abataka baasigala ne kabaka waabwe tebaleetawo ddoboozi ddala ligamba nti aa kabaka ono oba agenze oba akoze bw'ati kabaka tumukoze eki tumuvuddeko baasigalawo ate n'embeera ya Buganda gye yalimu wakati wa nkaaga mu mukaaga ne 1993 oba kabaka nga tebuliiwo abataka be baaliwo nga lwe lukoba Buganda kwekoze eki kwekwatidde ate n'ekisembayo kyuzi luno nga otuzza obwakabaka nga bukomawo abataka ebawooma omutwe mu kukomyawo bwaki obwakabaka ne leero tuddamu okukakasa bazzukulu baffe bonna gye bali nti kikafuuwe ffe abataka okwawukana ne kabaka Ssaabasajja kabaka waffe era tukiddamu nti omuntu yenna agezaako okulaga embeera bw'etyo eri abantu baffe aba awubisiddwa oba aba alina ekigendererwa ekikye oba sinakindi nga Buganda gyakola ki gyatayagaliza. Tukubiriza bazzukulu baffe bonna gye bali naddala abo abakozesa emikutu emigatta bantu oba gye muyita social media okuluubirira okuwa obubaka obugatta abantu baffe n'okwewala okutyoboola ekitiibwa ky'abaweereza b'obwakabaka ekitiibwa ky'abataka n'ekitiibwa kya Ssaabataka kabaka waffe. Tutegeeza Obuganda nti ffe abataka tugenda kukola kyonna ekisoboka okuzza Buganda ku buwangwa obulombolombo n'ennono byabwo nga bwe twabikkaanyaako emagonga mu busujju wakati w'abataka ne Ssaabataka Kintu. Okusinziira ku ebyo byonna bye muwulidde ne bye mulabye ekisooka twagala okubeebaza okuba nti mukkiriza okutambula n'abataka ate twagala okubasaba n'okubategeeza nti enteekateeka zino nga bwe muziraba zitandise mwe bannamawulire leero weemuli enteekateeka muno muzogerere bulungi kye mutategedde mukomewo mukole ki mutubuuzira tujja kubannyonnyola nga bwe tubanyonnyodde olwaleero tusobole okugenda mu maaso ffenna ekigendererwa ffe nga abataka ekigendererwa kyaffe kunyweza mutaka naye omutaka bw'anywera ne Namulondo eba ekoze eki eba enywedde Namulondo bw'enywera ne Buganda eba ekoze eki enywedde tetulina kigendererwa kirala oyo agamba nti bayinza okuba balina ekigendererwa ekirala abeera abubusiddwa ekigendererwa kyaffe kyansi yaffe biki Buganda kubanga Buganda tetuyinza kugivaamu n'omulundi n'ogumu tetuyinza kugivaamu. Buganda ebadde mu butyabaga bungi nnyo akankaaga mu omukaaga n'obulala bwonna abantu abalala bonna bwe bagenda ne bawaŋŋanguka abataka baakola ki baasigala wano so ffe tetulina gye tukola ki gye tulaga ensi yaffe tugirumirirwa nnyo kubanga ffe tetulina walala gye tuyinza kulaga wano weewaffe era weewaki weewaffe nolwekyo bwe kyetugezaako okukola tuba twagala ensi yaffe ekole ki eyimuke era egende mu maaso. Twebaziza nnyo mwebale nnyo okujja bannamawulire muyinza okubuuzayo ebibuuzo bye tusobola okuddamu bitasobola kuddamu biyinza bijja kuba tebitulemye naye tujja kuba tetusobodde kubiddamu. Wangi ezebu olugendo lw'e Namibia tugenda kudda tubanyumize naye kyetumanyi era kyetwajjayo ndi Ssaabasajja kabaka gyali ekyo twakimanya. Ssaabasajja kabaka ali luddawa Namibia era tumanyi nti essaawa yonna Ssaabasajja kabaka ajja kulabika eri Obuganda naye tulina okwebuuza kungi tetwagala kubagamba kintu nga tetukwataganye na buli akwatibwako ensonga eno nga bwe tubayisa olwaleero tujja kubayita n'omulundi omulala si wala okuva kakati mubeere bagumiikiriza katono tujja kubayita twabuulira olugendo lw'e Namibia nga bwe lwakola ki bwe lwafaanana. Wangi
Nzeyisa Kigongo nkola ne Channel 44 Radio Bilal gye mwavudde ebiriyo biraga nti gwe mwagenda okutusakira amawulire gyali bamugoba bamugamba wayi tuviire ddayo ewammwe kino kitegeeza ekyo sinyiiko ani ayinza okugoba Ssaabasajja Kabaka tekisoboka tekisoboka bwe kibaayo yinza kubeera nsonga ndala ffe nga abataka abaali e Namibia twamanya nti Ssaabasajja Kabaka e Namibia akola ki gyali bwabaawo embeera efaana bwetyo osanga ebaddewo nga tumaze okuvaayo. Jjajja nze muzukulu wa Gabunga Moses Wamala nkola na Uganda eye ebibuzo biza kubeera nga bibiri. Ekisooka waliwo okusika omuguwa okuliwo kwe tulaba. Jjajja Kizito Mutumba Namwama ye Ssaabawandiisi oba yamukubiriza w'olukiiko olw'abataka. Enfunda eziwera azaayogera ng'alaga nti mwe baakubiriza nti ate temuli kimu. Atugamba ya Namibia ffe tetwakkaanyiza era tebiri ku interest zaffe ku lugendo lwammwe olw'e Namibia. Administration y'Emmengo ekulemberwa Katikkiro era ng'eraga olugendo lwammwe olw'okugenda e Namibia nti temwafuna lukusa era temwagoberera protocol. Ekibuzo kya kubiri. N'ekirala ekyokusatu ku kya Ssaabasajja Kabaka okugobebwa e Namibia mukutu gw'amawulire oba state media ye Namibia NBC yafulumizza amawulire ng'eraga nti Ssaabasajja Kabaka visa ye yalina okumala ennaku 9 ezaweddeko yayingira Namibia April 14, 2024. Kyensuubira bajjajja abataka mwe bajjajjaffe muba muteekeddwa okumanya information okusinga ffe abazzukulu naye eno state media ye Namibia ekitegeeza trust oba okugikiririzaamu kunene nnyo ffe nga bannamawulire ng'ate eno ku butaka tulina okukkiririzaamu mmwe ne bajjajja abataka b'obusolya. Waliwo okutya ku bigenda mu maaso bajjajja mulina okutya ku bigenda mu maaso kuba bwe mwakomawo ku kisaawe Entebbe bwe mwagenda si bwe mwakomawo mwakomawo nga onansonyiwa okukyogera mwekweka bwekwesi mu byamangu okwawukanako ku kugenda kwammwe mu addressinga media ne mututegeeza era ekibatutte naye okukomawo olwaleero sijja kulimba amawulire kyetusuubira betuweereza audience eyagala kuwulira kiki ekyali bwe mubagamba nti ate tujja kudda amazima agali nti jjajja abantu baagala okumanya kiki ekyagenda mu maaso e Namibia ndowooza press conference nejewo ebitakwatagana ffe byetulaba amawulire okusika omuguwa abakubiriza yogera birala administration y'Emmengo yogera birala ndowooza tukozesa omukisa guno abazzukulu tubabulire n'ensi yonna. Sijja kwogerera muntu n'omu kyekisooka naye ekiteeso eky'olukiiko lw'abataka abataka okugenda e Namibia kyayita mu lukiiko lwaki lw'abataka kiwandiike ne miniti osobola okugifuna ekyo tekiriiko kubuuza. Abataka bayinza okuba tebagoberera mitendera naye twali tulina eddembe ery'okutambula era twatambula era netukola ki netutuuka twakomawo ku kisaawe nga twakomawo nga bwe twagenda kwali kusalawo kwaffe omanyi yes omutaka gwolaba wano Kyaddondo wano waliwo abantu babiri waliwo nze Mbuga Eramula ate waliwo nani ne Kyaddondo yakabera emyaka 8 ate nze nakabera emyaka nga 5 n'ekintu naye ate Kyaddondo awuliziganya n'Embuga Eramula bw'oyinza okulaba nga kyenkoze kyabukana ne kyolowooza ne kyewandibadde ogamba naye ate ffe mu ntambula yaffe nga abataka bajjajja ate tulungamizibwa mu amaanyi ge mutalina olwo kyembaŋŋaanya okukola kati simbasiganye kikola nga nze naye mba nnungamiziddwa kubanga okwokulungamya kukyaliyo mba nnungamiziddwa kati bwe nkulungamya olwayo negamba nti aye ekyo sooka olindeko naye nenkusuubiza nti nja kukuyita bajjajja tebalimba kuba situli ba byabufuzi nti waliwo nekyetutya nekitukola ki naye tulungamizibwa mu buli kyetukola buli kyetukola kubanga agamaanyi weegali gegaawula mmwe
bazzukulu baffe naki naffe. So bwe tuba twasalawo entebe nedda tukomewo tugende naye tujja kufuna omukisa ate okuyita abazzukulu tubannyonnyole. Tewali kijja, Buganda teri ku muliro nti waliwo ekijja, naye tubasuubiza nti tujja kubannyonnyola, tujja kubategeeza. Naye kye tubabuulira kimu ekisinga okubeera ekikulu, Ssaabasajja Namibia twakakasa nti akola ki gyali. Ebyo oluvannyuma nga bimubuulidde naffe byatugwa nkoto, tetuyinza byogera. Ekirala nze Patrick Senyondo NTV. Temulowooza nti obutakwatagana obuliwo buteeka obulamu bwa Ssaabasajja mu matigga, naddala okuba nti n'eggwanga eribadde limusembeza batya okwerumaaluma okwo ne batuuka n'okugamba nti katwetegule tulabika bubi nga ffe tulina omuntu afaanana bw'ati eyeerumyalumya abantu. Sijja kugamba nti nno nti twerumaaluma, naye buli omu alina obuvunaanyizibwa obubwe. Mbasomedde wano ekiwandiiko ky'ensonga lwaki mbasomedde ekiwandiiko kino eky'ennono ya Buganda. Buli omu alina obuvunaanyizibwa ki obubwe. Babataka twatuukiriza buvunaanyizibwa bwaffe obutukwatako eryani Ssaabasajja Kabaka, naye si lwakuba nti twerumaaluma ne gundi oba twerumaaluma noono, nedda. Ekyo si bwe kyali. Era basajja buli muntu bumukwatako, era abataka y'ensonga lwaki batambula bagende bamanye kiki ekikola ki ekigenda mu maaso. Kyesijja kweyatulako mwe kyemwogerako ekiri e Namibia, nze nga mmaze okukola ki okuvaayo, ekyo sinza kyeyatulako bwe kifaanana. Mu mateeka visa bweggwako omuntu asaba endala, bwe batakimuwa de kumuwa visa ndala. Tweyanziza nnyo ssebo byange nno biyinza okuba kale. Nze Mugerwa Vincent Katayira w'Okabozi ku bbiri. Ekibuuzo kyange kigendagenda erimu abataka. Mwebale kutambula kutuuka Namibia newankubadde temwatuuka, kubanga twawulyako poliisi abakwatira mu kkubo ne bagamba temweyongerayo, newankubadde otunyonyodde n'otugamba nti Ssaabasajja Kabaka gyali, naye temwamulabako physically. Ne mumubuuzaako nti munange obulamu buli butya, n'abaddamu mwamulaba. Kitegeeza jjajja awama muba mutulimbye nti Ssaabasajja Kabaka gyali, etukiveeko ojja kinyonyola. Ensonga ey'okubiri, bateekateeka okujjukira amatikkira age. Mwenga abataka muli sayidi ki singa Ssaabasajja Kabaka n'abatannaba kudda mu ggwanga ng'amatikkira age gagenda mu maaso? Mu abataka ki kyemuteekateeka kyemugenda okutubulya ffe abazzukulu kutugenda okutambulira? Kabaka ne bw'aba akomyewo ne bw'aba takomyewo, amatikkira gaaliwo. Era buli mwaka oguyitawo tubala emyaka amatikkira gye gakoze eki gye gabaddewo. Ssaabasajja bw'anaaba taliiwo tujja kgenda mu maaso n'emikolo egyo egitegekeddwa okujjukira amatikkira agaki ag'omwaka guno. Naye ekyandibadde kisinga obulungi Ssaabasajja ng'akola ki nga waali. Naye bwe baba nga aliwo embeera etamusobozesa kubeerawo, toyinza kuteeka Kabaka ku nninga bw'otyo nti takoze eki tabaddewo. Naye kyetumanyi kati tujjukira matikkira, tetugenda kutikkira Kabaka. Singa kubadde kutikkira Kabaka yandibadde ensonga y'amaanyi nnyo, kuba toyinza kutikkira atakola ki ataliiwo. Naye kati tujjukira ki matikkira, tusobola okugajjukira. Katono nnyo jjajja nsonyiwa kuba Kabaka wange mwagala, naye ekikulu ekiriwo abantu batesitese n'ennyimba ezigamba nti twagala kutunnyonnyola bingi, twagala Kabaka waffe. Mmwe bataka betutunuulidde, simanyi abazzukulu bwe mugenda bannyonnyola kintu ekyo ng'oluyimba lwo lutandise, kuba twalabakuuko nga baggulawo emipiira gy'amasaza ng'abantu abatuuze abataka abazzukulu bagamba twagala Kabaka, era ze ennyimba ezitambula. Ennyimba sinaziwulirako, naye kati gwe kontegeeza nti ennyimba gye ziri, tugenda kukwatagana ne bannaffe abakwatagana bwe tuddukanya ensonga eno, kuba gye bali twogerezeganye nabo ti abazzukulu baleeta ennyimba ezifaana bwe ziti, bannange tugenda kukola tutya. Ndowooza amatikkira gagenda tukira tujja kuba tubannyonnyodde ekisoboka.
Nze Kawesi Vincent kola n'omukutu Vic Exclusive. Olunaku lwe musimbula ng'abataka okugenda e Namibia mu Katambi mwakakasa era mu kwogera kwammwe nti teri muntu n'omu agenda kwekiika mu ntambula zammwe era ne musuubiza abazzukulu ba Buganda okubawa amawulire amatuufu agakwatagana ku Mutanda oluvannyuma lwa mmwe okumulabako. Olwaleero amawulire agava e Namibia bwe gaba gatugamba nti Ssaabasajja Kabaka baagala kumugoba muzza kuno. Omuzzukulu wa Buganda tekimuleetera ekibuuzo nti ye Ssaabasajja Kabaka gwe mwagenda okulaba mu mbeera ze ez'ebyobulamu ddala ekituufu ali atya. Nze Kawesi Vincent kola n'omukutu Vic Exclusive. Olunaku lwe musimbula ng'abataka okugenda e Namibia mu Katambi mwakakasa era mu kwogera kwammwe nti teri muntu n'omu agenda kwekiika mu ntambula zammwe era ne musuubiza abazzukulu ba Buganda okubawa amawulire amatuufu agakwatagana ku Mutanda oluvannyuma lwa mmwe okumulabako. Olwaleero amawulire agava e Namibia bwe gaba gatugamba nti Ssaabasajja Kabaka baagala kumugoba muzza kuno. Omuzzukulu wa Buganda tekimuleetera ekibuuzo nti ye Ssaabasajja Kabaka gwe mwagenda okulaba mu mbeera ze ez'ebyobulamu ddala ekituufu ali atya. Tekitegeeza nti bwe tuba Ssaabasajja tetwamulaba tetwasobola kumanya ku mbeera ya bulamu obwo twagimanya kubanga e Namibia waliyo bangi bwe twayogerezeganya nabo era ne batukakasa nti newankubadde tusobola kulaba Ssaabasajja naye Ssaabasajja ali mu mbeera emusobozesa okubeerawo ng'omuntu ali mu mbeera nnungi era atereera. Ekyo twakimanya gavumenti ya Namibia ekyo yakitubuulira kubanga yakikakasa nti okubeera kwa Ssaabasajja e Namibia ekumanyi. So ekyo twakimanya era tusobola okukyogera ne tukibuulira abazzukulu nga bwe nkibagamba olwaleero. Ate gye bazireegera si gye zivuga kuyitawo naye emitendera mingi gye twali tulaga si ffe tufugayo n'eri eriyo ab'obuyinza abakola ki abafugayo. Twali tetusobola kumalayo emitendera gyonna egyo nga tetunava eno era ate kambabuulire ensonga ezaatwala abataka zaalimu okulaba Ssaabasajja Kabaka naye si kyekyo kyokka zaalimu n'ebintu ebirala bingi. Mwalimu n'okukakasa mmwe abaali babuusabuusa nti Ssaabasajja Kabaka ali Namibia. Ekyo tusobola okukibabuulira nti akola ki ekyo twakituuka. Mwalimu okumanya Ssaabasajja ddala bw'aba ali Namibia ali luddawa ekyo twakimanya era kumpi twakikola ki twakituukako. Mwalimu n'okumanya nti endere giraba Ssaabasajja okutuuka awo gyenkanawa twagimanya singa tubadde bakuddayo enkya twandibadde emitendera tukola ki tugimanye era nga tusobola ogigoberera. So kiri kyekyali ekyenkomeredde naye tekitegeeza nti tetulina kyetwakola ki kyetwafunayo oba tetulina kyetwamanya. Kyetwamanya kyetubannyonnyola kyetutaamanya amanya abataka bo si bannabyabufuzi tetuyinza kikola ki kukibabuulira kibannyonnyola. Owekitiibwa omutaka waliwo akasigaddeyo katono. Nze Robert Mutebi nkolera Salt TV. Wayogedde ku nnyumba Lwattamu bibiri byengenda okubuuza. Twawulirako nti pulezidenti w'eggwanga Uganda yabakwasizaako ku nnyumba eno nti era yabawa ssente eziri eyo mu buwumbi kumpi nga 5 okuzimba ekizimbe ekyo. Tusaba okutangaazibwako ku ekyo. N'ekyokubiri amugenda okugenda e Namibia okulaba Ssaabasajja Kabaka nga mumaze kusisinkana pulezidenti. Tukitwale nti pulezidenti ye yabateekamu ssente ezagenda eyo ate oluvannyuma n'abeefuulira n'agamba nti tiyabimanya nako kubanga yagamba tiyabimanya ate mwalimu akamulaba n'omukyala yennyini Oweekitiibwa Joyce Ssebugwawo n'atugamba buli kimu kirikiriya. Ekituufu kyeki? Ekisooka Lwattamu weebanga ffe tugambe yabumbye 53 kati pulezidenti ate gy'ava okutuwa 500 atuwaako n'ez'okulya atuwaako zaaki ezikubisaayo emirundi 10. Ekyo kirabira ddala nti tekiriiyo nga bwe kityo bwe kifaanana. Naye
president muzukulu waffe simayo bamukimanyi omwo mu Bulanga omwo mu mwaka gwesitajjukira bulungi omutaka Katongole mwe yamuwera n'omutuba mu kika kyente president waki wa mutuba bwe njogera ku bazzukulu naye mba mukoze eki muzingiddemu twagenda wa muzzukulu twagenda wa muzzukulu ekyo tekiriiko na muntu ayinza kibuusabuusa president omutuba ffe twagukola ki ffe twagumuwa awo mu Bulange n'ebifaananyi bikyasobola okukola ki okuvaayo ekyokubiri okugenda kwafuwa president kwali tekukwatagana na genda wa kabaka twali tuli ku nsonga ndala zitwatandika ne president zetwakolagana naye ng'ez'ekizimbe kino era ze zaatutwalayo bwe tuba twayogera ku nsonga endala tusobola okuba twazoogerako naye kyatutwalayo tekyali nsonga yaki ya lugendo nedda nakatono ate era mubadde mugamba president yatuwa sente zigenda ku lugendo ne president yabadde clear fenna bwe tuba twafunye eddoboozi lye fenna abataka abajjajja n'abalala bonna fenna president yabadde ayogera kuswaza Uganda bweru tukitwale ng'ekikulu president yenga bwe yakirabye nti Uganda ebweru wa Uganda ekola ki erina okusobola kwekoza eki kwetuuseeko tukitwale fenna ng'ekikulu tekikwata ku bataka fekka kikwata ku buli muntu avunaanyizibwa ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka naye nga kasita mwakifunye bulungi gwabadde mutugamba ti president yatuwa sente za president zetuliko nedda era tunaabayita wano nga tumaliriza olugendo lw'e Namibia nga tumaliriza tujja kusooka kwebaza bazzukulu baffe bannammwe abatukwatirako mu lugendo luno bassekinnoomu n'abalala abangi abatukwatirako mu lugendo luno okulaba nti twatambula ne tugenda gye bali era bangi abaali n'abataka mu nsonga eno Jajja mbakulisaayo nnyo mu lugendo gye mwagenda kulisa mu lugendo luno gye yagenda jjajja mbiroza nkya nkulisaayo yagenda nze Olivia Nabagala jjajja nsaba okutangaazibwamu ku byogerwa tuwulirako nti maama Nnabagereka yabasindikako okugenda okulaba Katikkiro okubakkiriza nga president abasindise tuwulirako nti bwe mwagenda wa president yaba okugenda ku bino eby'e Namibia tuwulira nti president bwe yayogerako ne maama Nnabagereka president n'abasindika abataka muddeyo wa maama Nnabagereka mwogerezeganye naye ku by'okugenda e Namibia okubawa olukusa twagala okumanya lwaki Nnabagereka bwe yaba sindika ate okuddamu okwebuuza ku Katikkiro ku by'olukusa temwakikola tubiwulire eyo twagala okutangaazibwa ekyo si kya nnono mwe tutambulira omutaka okugenda okwebuuza kwani ku Nnabagereka oyandituwadde amagezi yenna neyandibadde agatuwadde bwato tetwandikikoze kubanga ekkuba erituuke wa Kabaka tulikola ki tulimanyi si kya nnono omuntu okugamba bwatyo nga bwe kyali era tekibeerangayo ne mu nnono ya Buganda tekikola ki tekirimu okitegedde muzzukulu Nabagala okitegedde si kya nnono ekyo era neyandituwadde amagezi okikola twandimugambe nti ekyo kyotuwabulamu si kyaki si kya nnono jjajja tubakulisaayo tubeebaza nze ndi waggwanga mujje Katonga jjula ne muganda wange Chairman Semusu era ffe tukiikirira abazzukulu gye muli nga tubabulira otalo lubaddemu okubabunzabunza musirikidde ebyamajjajja badde babatambuza nga bababunzabunza naye nga atubunzabunza ali mu bukulembeze jjajja ate nga tumanyi nti mmwe empagi ezifuga tulakonda obwakabaka bwa Buganda buswadde butya oli bwasindika kabaka wa Buganda e Namibia ne baganda bamutadde mu kkomera ly'abalalu nga takwako ddalu jjajja abantu abali eyo nga ffe abaana abazzukulu be mutwala abantu bakaaba amaziga era bawuliza ddoboozi lyammwe era le balinze high command yammwe kiki kyemwogera jjajja
bwovaawo eshonga bwemwagenda jjajja sooka olinde jjajja. batonna bagenda mu maaso tubagambye tugenda babuulira okay jjajja ekyo kimu naye ekyokubiri njagala okakasa abantu bano ndi Ssaabasajja tabeerangako mu kkomera tabeerangayo ekyo nakyo twakikakasa gyali si kkomera kati okuswaza obuganda jjajja obulala obuzeewo bugamba nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda afuga ensi ennamba ejjudde ennyanja n'emigga the pearl of Africa yakubeddwa mu nsi waliwo abantu abatu waliwo tumanyi nti abataka waliwo ow'ennyumba waliwo ow'essiga waliwo ow'omutuba paka kabaka tukimanyi nti bajjajjaffe mwemunyira obuyinza bwa Buganda ebintu ebikolebwa obumenga waggulu okusolooza ssente embuzi ze baleeta endiga ze baleeta emikolo egikolebwa bajjajjaffe emikolo egyo mugimanyi ssente ezisoloozebwa emmengo zonna nga zitwalibwa omuntu omu fe Abaganda batandiza tusiba ono emmundu zibadde zimunoonya lwakuba twogedde kabaka twogedde ku bataka emmundu nezinoonya ono batunoonya luwendaga mu nnyumba sikyebaka nga baninganga mulalu jjajja bankubite okubiza essimu mbayeka tuloonya kututemula asindika abasirikale atamule Abaganda alina emmundu agatutulugunya obuganda babuwamba jjajja bawamba obuganda jjajja babuwamba kuba twagala kulumba muduumira tulumbe tubajjayo bagende tumugjayo mayega eyawamba obuganda yabuwamba namwe tamutaladde mukyokwogera ebyama kati jjajja mutugambye kambere mukakamu mutugambe gundi Katikkiro eyaliko yali Katikkiro Kavuma yagamba ku Muteesa bwe twagenda bwe twakomawo namwe mwatulira Obuganda nti bwe mwagenda bwe mwakomawo baali Muteesa bamutta Abangereza mwatulira Obuganda Samuel Chairman yogera tamutya jjajja mulinde bazzukulu kanjogere kamereko ne wansi jjajja ndi wansi katumalirize fe abagwanga mujje tuveewo ekisooka mubeere bakakkamu ennono yaffe eya Buganda etulagira okubeera abakakkamu kyensooka okwagala mubeere mwenna bazzukulu baffe mubeere baki naye mubeere bagumu munywerera ku nsonga gye mukola ki gye muliko naye mubeere baki bakakkamu kikulu nnyo kubanga omulala ate atulaba mu ngeri eyo afuna okutya n'agamba abantu bano bakola ki bafaanana batya n'olwekyo mubeere bakakkamu buli we muli naye ensonga gye muliko mugikole ki mugibeereko mugiremereko kubanga abalala obutali bukakkamu bw'oyinza okuba toli mukakkamu kuba olina obulumi bw'oggwe ng'obubwo naye ate ng'abalala tebajja kusobola kutegeera ekyo bategeera kiki bategeera kirala olwekyo kikulu nnyo katumaliriza ffe katumalirize bwe tuti jjajja tukusaba nsonyiwa okuba nti ebyengenge bizze kola kyonna kye tusobola ffe tuli mabega wammwe tetusobola kukkiriza Ssaabasajja kuba nti tetusobola mutwala mu ddwaliro lya mulembe lisingayo mu nsi yonna tuyira ssente tujja kuzisonda jjajja tuli mabega wammwe Ssaabasajja Kabaka ayinza ty okuba ali Namibia ensi eyo kyabwetyo twabalabye abataka mutuyambe bannange mutuyambe tetuyinza kukkiriza kabaka waffe kubeera mu bwambe bwatyo jjajja twakuwandikira dde kiwandiki kino wakiraba dda kyakutuukako jjajja mmwe mutuukirya kabaka Katikkiro Mayiga wakubiri abataka mmwe mutuukirya kabaka namba 1 muyimirire ku magulu gammwe temutya fe tuli bazzukulu tuli beetegefu naye jjajja kati kankubuleko ekisembayo nga nva ku muzindaalo kuno jjajja Ssaabasajja Kabaka tayinza kubeera Namibia amalwaliro gali mu Germany gali mu Italy gali mu Sina gasobola mujjanjaba mutuwe ennamba kwe tuteeka ssente tusondere jjajja Ssaabasajja Kabaka tumutaasa okuva ku musalaba gwa Mayiga webale nnyo webali edda lwena tubiwulidde naye nze kyembasaba kubeera baki bakakkamu ng'ennono yaffe bwekola ki bweragira ne bajjajja okuyimuka okuva wano ne bagenda Namibia nga bwe mwalaba kwali kumalirira kwali kukola ki kumalirira n'olwekyo tubasuubiza tujja kwogera n'abantu bonna bwe tukwatagana nabo mu Buganda okola ensonga tuzitereeza jjajja nsaba tuweeyo ebibuuzo bibiri byobyowa byobowa era byoboowa ina kuwa ebibuuzo bibiri byokka mukkirize wono omu jjajja otuwooyo ne bazzukulu ba Buganda abazzukulu ba Buganda byabadde wano abo bagundi
neyanziza nnyo omutaka nze Disani Kyeswa nkola ne Dream TV wamu ne Impact FM. Jjajja tulabye abazzukulu ba Buganda nga bakaabirira mmwe ebbanga libadde ddene nnyo nga tulinda ansa okuva mu mmwe ku bikwata ku Ssaabasajja Kabaka naye eva tuba surprised naffe nga nammwe temumanyi bikwata ku Ssaabasajja Kabaka. Otusomedde obuvunaanyizibwa bwammwe obwatuukibwako nga muli eno twagala kumanya mukyayina omwaganya mwe mutuukiriza obuvunaanyizibwa bwammwe oba nammwe mulinga ffe ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Tetuyinza kubeeranga mmwe, kisobola kubeeranga mmwe. Nze nababulidde ki kyetukola ki kye tuli naye mmwe kyemuliko mwagala we mwagala okuwulirira ekintu we tuba tukibabuulirira muli batuufu. Naye nze nabagambye nti bajjajja bano ate balina okulungamizibwa okubasukka mmwe mubawe mwakadde bajja babuulira. Nange mukkirize tuwe omuzukulu wa Buganda tuwunzike. Mukkirize jjajja mukuu. Okusookera ddala jjajja nze Kigozi Mukeeka Sere Sefuuzi ndi muzzukulu wa Buganda. Oli muzzukulu waani? Ndi muzzukulu wa Misera Sempalu Bwama. Oli muzzukulu wa Lusimbi? Wa Lusimbi. Genda maaso. Nyini nsiko na nyini lulyo olw'ensolo. Sebo jjajja okusookera ddala mbeebaza okuba nti mwatindiga mu mbeera gye mwatambuliramu ne mugende Namibia. Abasinga obungi njagala mbategeeze nti ekyo bajjajja kye baagendako mwandibadde obwongo n'amaaso mubeera mubigudde okutegeera nti olaba tebaasobola kutuuka ku Ssaabasajja Kabaka kitegeeza Obuganda buwambe kuba mu nsi wano ffe tulina embeera gye tumanyi nti awatali Ssaabasajja namba 2 e Buganda baba bataka. Kati omutaka bw'oba tosobodde mukkiriza genda kusisinkana mukama we olwani abagenda okusisinkana Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nga namba 2 bamulemesezza. Ekyo kye kinsanyusiza okuba nti bajjajja ekyo kyokka kye baakola okutuuka baatulaga nti ekiri eri kibi naye n'Obuganda wano buwambe. Ekyo tetujja kitiiririra. Nze ndi muzzukulu wa Buganda naye bajjajja ffe tulina enjogera egamba bweti nti oli bw'aba teyatya aba yalya. Bw'aba teyatya aba yakola ki? Naye bajjajja sisobola kibateekako nti mwalya ne mwatiddemu. Mwe temwalya naye mwakoze eki? Naye nga bwe muli bajjajjaffe be twekakasa nti ye mmwe Abaganda mbagambe nti Namibia mwagenda baabalemesa okulaba Ssaabasajja naye temwalya naye oda oba byonna ebyakolebwa byava eno e Buganda okulaba nga babalemesa. Sijja kwogera bingi bajjajja mbeere bagumu naye ng'Abaganda mbabuulidde nti Obuganda ne Ssaabasajja biwambe. Neyanzeege. Weebale nnyo ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka teri mutaka ayinza kulya. Tasobola. Ekyo tekiriiyo. Tubabuulidde nga temunaba natubuuza. Tewabeerangawo lunaku n'olumu bataka lwe baali bawakanye n'ani ne Kabaka waabwe. Tetubeerangawo. Tubawadde n'ebyokulabirako bingi bye muyinza okujjukira mu bbanga lino. N'olwekyo tubeebazizza mwebale nnyo mwebale ddala okujja. Guno si gwe gusoose ate si gwe gukoze eki si gwe gusembyeyo. Ensonga zikyali nnyingi waliwo ne ze mugambe esigadde mu ddiiro. Tujja kudda tubabuulire. Mubeere bagumiikiriza. Abataka beetegefu okubannyonnyola n'okubabuulira ensonga bwe zitambula. Wangi ogamba ki? Tewali kyakyuka naye bw'oba owulidde kino kyensomye wano
kale naawe osobola okwejjiramu ekituufu mwebale nnyo basebo mwebalire ddala Katonda omulungi ow'ekisa twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikuume naye musajja gwe MTN etuseko Hajaruna Mbiru live in concert Friday nga mwenda August Serena Hotel Kampala. Hajaruna Mbiru huyo ku Serena Hotel Rokutanunga mwenda August Monshoja atumye Hajaruna Mbiru live in concert VIP ya mtwalo 15 tokawa jigula ku momo ya mtwalo 10 ate meze ya milioni 3 nyiga kamunyenye emu mkaga 5 kamunyenye 20 kadara oba downloading ya momo app wagule ticket ku sente ntono nga 10 August Colin Hotel mukono ticket ya shinzo mtwalo gumu bo jigula ngo kosa momo jigula 15 VIP mtwalo 3 nga 11 August Maria Frema Saka shinze mtwalo 2 bo jigula ngo kosa momo ya mtwalo gumu VIP mtwalo 5 ate momo mtwalo 3 n'ekitundu bitegekeddwa Keti Events olwo ne biwagirwa MTN. Together, we're unstoppable.